mugurusi kwijja kurore kugenda mu maiso baitu mutano wange kaibemberanye mu maiso nuko watworeke na mbere yatekere manyikiriza. Kandi mutano wange kanduwe ndahakana utera ubugaro kwasene mukone ebi sama tarike bwe kortoro na rubazi kandi nyewe unarasira mahanga mengi tamwegese mukurusi kegesa nyuma mulimo hati sam pose bit bazorge ukake mumpera umuzindaro mwana wangu mumpera umuzindaro muhereze omwana obitokati bitokati abantu bona mtereza amacho kandi ndayangira nka mugurusi hati kwasa kazindaro metro ni bokwatira abazi ikari Princess Penina garuka mwaboti msejo ngo yije kutindisa ya kutereza amaji ya kukwata no mmanya uwe kazi ya kukwata no mmanya mwana wengeso nonge bekiza tumzali hati kompitokati oikile kugenda okasuwerwa Buganda kabasuye kati ko kubakozire okawa mukazuwe hata ubundaba ntunakindiro businge nisabo nakindiro ekyo kumanisa ngo atwe bintu bingi omanyire itu abagurusi ubwo kugenda ito tusigara tunywa amata tuhite tuzinywa amata atakaba haina biona kubiria mbeni saba ubanza muzale kumwana kandi munikiriza Abito metro ndwanzo mbuya kazindaro ate kiora ankora ego mugurusi samo eije agaruka mtereza amaju amtemo rwanze wende selector my music for blessing purpose. Pastor abantu abamwemikisa. They need for you and give them blessings. Abantu bateza amaju maiso ka Pastor Gingo asobole kuba emikisa.
Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wagamba omuntu si kirungi okubeera yekka, era bw'alabanga Adamu ettaka lirina buli kimu akirina naye ng'awuubadde okamala n'omwebasa otulo n'omugyamu olubiriizi n'omukolera omubeezi amusaanira, naye bwe yalabako n'agamba laba eggumba ly'amagumba gange ennyama y'ennyama yange, n'ayogera ebigambo bingi ebisuutera ebiwaana. Mukama okuva ku olwo wa sanctioning obufumbo na buno traditionally buli sanctioned olwaleero nyimira amafuta ne mu buyinza obwampi bwa Kristo okulangira omukisa wakati wa Perina ne Saamu bagenda balaba omukisa ng'erinnya lyo mugende mwembi mufuuke omuntu omu kutuuka Kristo lwali kino ekkanisa musaale mwale mugaggawale mubale ensimbi z'amawanga mutambule ensi yonna kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli 24 lunya olusooka. Akolimirwe alyekiika mu kkubo lyammwe aligezaako okwatabula oba okubaawula ekikolimo kiri mu bbanga kimulinze naye buli anaabawanga omukisa Katonda amutuweerenga omukisa. Bisabye byonna Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.